Ebyobufuzi e Uganda neeyongedde okukakasa nti si byakubamira. Ebintu bino byakukwatamuko mpola mpola. Bw'oba onoggusa ensonga era Kyagulanyi okwetegulamu ndaba nga kikola amakulu agaddala. Okwetegula kikola amakulu agaddala kubanga biyinza okutwala obulamu bwo ate naddala nga bw'oba ggwe atambulizibwako ensonga oba atambulirako ensonga nti oyinza okwesanga nga waliwo abaagala okukuzikiza aidha bakusibe oba okuggyawo ebyaddala nga bwe walaba mu Arua essasi eryali litegekeddwa nti limukubwe aveewo kubanga abantu bano baategeera nti Kyagulanyi ono tayagala ssente, ayagala buyinza. Tayagala ssente, ayagala buyinza. Jeno Museveni n'amwawula mangu nnyo mu opposition yonna oba ba opposition figures abalala baadiiringa nabo kubanga FDC yali yaginafuya nga abeetoolodde Dr. Kizza Besigye bonna asobola okubawa ssente era yamaliriza abawadde ssente. Dr. Kizza Besigye yennyini n'awa obujulizi nti ssente omusajja yaba infiltrating n'abateekamu ssente ne zituuka ne mu kisenge kye naye kennyini n'azitereka awo ng'alaba. Si lwakuba nti oba oliawo yali ayagala naye kitegeeza nti ekintu kyali kimuyinza amaanyi. Kyagulanyi y'ensonga lwaki tawadde chansi yonna kubeera ng'oba ayogerezaganya ne Museveni mu ngeri yonna oba okuzibiikiriza omuntu yenna eyeekuusa ku ngozi era we wava zero tolerance kugamba alina ekyo zero tolerance. Ekintu Museveni kye yalaba nga kizibu nnyo nti ono ayinza obutaba mwangu nnyo kubanga tayagala ssente, ayagala buyinza. So bano abasinga bonna bonna bw'obawa ssente nga basirika dda ng'otera okulaba aba opposition abamu ebifaananyi nga biyitingana nga bali mu kwebongabongako n'Anita Among nga baseka. Ekintu sometimes ekiyinza okuva ku influence ennene. Kakati mu kutya nti Kyagulanyi ono nga bwe bagamba nti ewakula ennume tewakula emu, definitely olaba nti kati bw'otunuulira abantu nga Bassenyonyi bw'omulaba ng'ayogera olabira ddala nti noono naye bw'aba atambulira mu ngatto z'oli naye asobola. Kati kitegeeza nti nga balina okuba nga bazikiza abantu bonna abo be balowooza nti bayinza obbawa akaseera akazibu mu maaso okusinziira ku pulaani yaabwe ey'okututeeka mu bwakabaka mu dayinasite yaabwe nga Dr. Kizza Besigye bwe yagamba nti nga baagala okubeera nga bakontrolinga wano e Uganda, Rwanda, Congo, ekitundu ku Sudaani, ekitundu ku Kenya, kwegamba nga baagala dayinasite ebe nga ngazi okutuuka eyo yonna yonna. Kati kye balina kikola naye nga balina okulaba nga amaloboozi gonna n'abo abatambulirako amaloboozi ago agalengerera ewala oba okugezaako okwerwanako oba abatebuse pulaani eyo gonna nga gaggyibwawo, aidha battibwa, basibwa oba bawaŋŋanguka. Naye ng'okuwaŋŋanguka kiba kibateeka mu bulabe, baba baagala nnyo nga bafu oba nga basibe. Kakati ensonga yange eri bweti nti bw'otunuulira opposition e Uganda ddala ani yandisobodde okugisensula nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agisensudde ne tutegeera obuziina bwayo kubanga baali baatukuumira mu buzibe obw'ekika ekifaanaganako bwe kityo nga bonna bonna tubalaba nga ba key players era bonna nga batulaga bali awo bammawo batulaga bali mu opposition bavuganya Museveni n'abalala bonna bonna bampuuga n'abalala bonna tubadde tubalaba essaawa ya kakati bonna bonna olwa fomula Kyagulanyi gye yaleeta ey'obutaleka jjinja na limu nga sirivuunule asobodde okubeera ng'abaanika era ne bamuggulako bonna olutalo bonna
abamu ne batuuka n'okubeera nga bawagira Museveni 2026 kubanga twalaba wano Mao ne vice we Mbidde bonna nga basimbye emabega wa bbaasi, bali mu bbaasi batutte. Ne tulaba Bampuuga bonna nga bali ku Museveni, ne tulaba abantu abalala bonna, so nga ate kati bwe twogera ku Mpuuga bano kati nga wano e Buganda batugamba nti Menge tugamba be bateeketeeke, bwe bateeketeeke, naye gweoyinza okuba nga omuntu omuteeketeeke ku that level atuuka okuba nga ate endowooza ze oba appearance ye etulaga kirala naye nga n'ekiri mu mutima kirala, ekyo n'okyewuunya n'ogamba kati kuteekateeka ky'okwo. Kati y'ensonga lwaki okiraba nti taba kuba Kyagulanyi mu butuufu tetwalitegedde, twalibadde tuli awo, era y'ensonga lwaki okiraba nti kati bo bamulaba nga odd man out, balina okulaba nga bamugjawo, balina okulaba nga balwanyisa ekibiina kya Nuupu wakiri kibe nga kisaanawo, kibasigaze okubeera nga bakola. Obumalirivu Muhoozi bw'alina n'engeri gye yeetegamu, mwamulabye Kololo nga yeetega nti mwalabye instruments of power, kwegamba ebyo ebireetera omukulembeze abeera mu buyinza oba omufuzi abeera mu buyinza okukakasa nti ddala yalina obuyinza, nga bamukwasa ebyo ebiriko obuyinza. Bendera ya Uganda bamukwasizza n'obubonero obulala, nga mwalabye ekiso bamukwasa n'engabo eriko obubonero obulala obukakasa nti obuyinza yabulina. Nti Muhoozi ng'ali awo omulaba, so nga ate kati ye nga CDF awo talina kubaawo, naye ng'alina okwetega, kye bayita okwetega. Okitegeera kye bayita okwetega. Kakati y'ensonga lwaki ndowooza baakuba n'abantu emiggo nga bagezaako okulaga nti no kati Uganda ebali ku mitima, Uganda ebali ku mitima. Naye kati Munnayuganda okukwata flag oba okubeera ne flag kaali kabonero kwegamba nga kabuuka ku gavumenti. Naye kati waliwo gavumenti ne state. Kati Munnayuganda okukwata bendera kaali kabonero nga this time kali ku mutendera gwa state, ate tetuli ku gavumenti, kubanga state kigazi era kiri gitwale nga a more permanent entity okusinga ku gavumenti, kuba gavumenti eri temporary, kaba kabinja k'abantu kati nga boolaba basobola okubeera nga bagwire oba nga bannansi ne bawamba obuyinza oba ne mu ngeri yonna gye basobodde okuyitamu okutuuka mu gavumenti, era ne bakola ka gavumenti kaabwe mu state. Kati wano tulina ka gavumenti aka-NRM ke yakola, aka-NRM wabula ate mwe basinzire okwagala okukola policies ate okusalirawo state. Okitegeera kubanga yo state nti oyinza ogidefininga n'ensalo eza Uganda, population ffe nga abantu, territory yaffe nti nga Uganda ensalo zaffe giziyita, era mulimu abantu ffe, amateeka constitution yaffe, ebyo byonna bidefininga state, sovereignty yaffe nga Bannayuganda, okwesalirawo kwaffe nga tulinako strings attached oba kuva ku mawanga amalala, kiri eri ffe Bannayuganda, tekiri eri gavumenti nga bwe bagezako kyeteekako. Kati okukwata bendera kaali kabonero nti Bannayuganda bakakwatira mu kiti oba mu kifaananyi ekya state, eggwanga lyabwe nga Uganda kye baali bagezaako okukola. Kati bano abaaka gavumenti akatono aka NRM gavumenti nga ka gurupu kaabwe ak'abantu abo oba ka institution nga kawamba obuyinza bwe tusuubira okuba nti era babulina kaseera akagere obugere wadde bagezaako okubeera nga bawanvuya ebiseera nga bagezaako okwagala okubeera permanent, nti bateekewo obwakabaka bubeere permanent, kwegamba beegezaako okweteeka ku state, so nga ate ffe tubamanyi nga ka gavumenti
akalina okuvaawo akaseera konna, kubanga state kiwanvu era tugenda kibeeramu ebbanga lyonna. Kiri longer term, so nga ate government eri temporary leadership within the structure eya state. Kaakati ebirowoozo Kyagulanyi byalina bya state, ebirowoozo Kyagulanyi byalina bya state, kubanga state yerimu ffe abantu, comprising amateeka constitution, abantu population nga ffe abantu. Oba okitegeera byonna okutwaliza wamu ne sovereignty yaffe nga bannayuganda, era ye fulaga gye twakwata bano kwe baatukubira emiggo, kati obulanga ye mulalamu, kubanga ebirowoozo bye tebyawukana ku bano aba gavumenti eya NRM, era nga bo balyako byabwe bagenda. So Kyagulanyi kyajjirako kiri permanent. Kakati ebintu ebyo okubituukiriza, okusobola okwawula ka gavumenti ka NRM okawula ku state ya Uganda, kitegeeza nti omuntu alina okuba nga alina plan ennambika obulungi, era nga si yakubamira, kubanga abaaka gavumenti kano akatono ate babulabe nnyo olw'ensonga nti ko katambulira ku ndowooza zaabwe, tebagoberera mateeka. Yesu bakyukira muhozi tagoberera mateeka, balina SFC next to none, kooti baziragira nga bwe baagala, gwe baagala yayitamu, gwe balangirira. Amateeka gali ku bo, era yensonga kyolabye wano ekkolulungu olaba agezaako okwetega, oba okitegeera nti bino balinga abaabiwamba byabwe yalina, tebaze nakkiriza muntu mulala kubikwatako. Naye ebyo bye yabadde alulunkanira naawe bo tebaabimuwa, nabagamba jjuziwa omwera 8 baabimuwa, n'Amini yabisangawo, ate bagamba n'okugana fulaga ya Uganda yadduka nayo Amini eri origin eyaddala, era bw'abanga instruments of power yagenda nazo, kitegeeza yafa ye president wa Uganda. Bano baasanga bikyukulu bakati bye baabikolera wa teryamanyi, baba bibajja bubajji wano nga ku Equator batera okukolerawo omuntu ogwo, ndowooza. Naye ng'ekituufu kiri nti mbooli Amini eri fulaga eyaddala yagenda nayo, era ensonga kyondala jjajja Museveni tamwagalirako ddala. Ezo zimu ku nsonga lwaki yayagala bamuziike n'eyo aleme kuddaano, kuba yalina omusalutinga nga president, kubanga yalina instruments of power. Naye mbadde nkunnyonnyola nga nkugamba nti okay, embeera gye tutambuliramu n'obunkenke obuliwo bwe tuba twogera ku byobufuzi by'e Uganda byetaaga kukwata mpola, kubanga abasinga obungi tebaawula ka gavumenti aka NRM akali mu structure ya state, era nga ko kali temporary kajja kuvaawo kagende. Abasinga obungi tebakyawula, balowooza nti buli kimu kikwataganira wamu, byonna bitawumirira wamu. Kati gwe Munnayuganda nga gwe omu bw'ati osinga ka gavumenti aka NRM ekitiibwa, kubanga gwe gwakola state, gwe ajjuza population, gwajjuza omujjuzo gw'abantu mu Uganda, ye gwe oli kitundu ku gwo, ate nga gwe gukola state. Oba ntegeerekese bulungi nnyo. Kakati ebintu bino kyobulala nga Kyagulanyi alina bikwata empola, olw'ensonga nti bano baagezaako nnyo okukwata government policies ne baziyingiza mu state. Okitegeera baagala okwefuula nti bo ye state, ekintu ekitali kituufu, era musango gwe nnyini okweyisa bwe batyo.
yensonga kyo kiraba nti bava mu buyinza basobola okuvunaanibwa tubulanga nabo balina amateeka ge bayita ga sovereignty basobole okubeera nga basinziira mu kagavumenti kaabwe bakwasizeeko abantu abalala kubanga tebakimanyi nti kagavumenti ko katono ku state kati tebaagala kubeera nga bavunaananga gavumenti evunaana Kyagulanyi baba muteekako emisango gy'obutujju kati nga lwe bagiteeka ku Dr. Kizza Besigye nti yali ayagala kutta Museveni baagala okigeza baleete sovereignty kuba sovereignty eba ya state teba ya kagavumenti kati bagezaako nnyo okulaba nga bakwata state bagimaari bagiteeke wamu ne gavumenti ekintu ekitasoboka kuba kagavumenti tukimanyi bulungi nnyo nti tetumanyi gye kaava kajja n'ebigendererwa byako byakufutyanka Uganda kuwamba bannayuganda kubajjako sovereignty yaabwe kubajjako buli kimu ekyabwe bakyekomye ebbonga ka gurupu k'abantu abamu bateeke mu Bwakabaka bwe tuteetegekedde in fact nze mbalabanga abali accidental in fact Museveni ali accidental ate ye Muhoozi agenda kubeera accidental nnyo okusinga Museveni kubanga Museveni tetwamwetegekera yajja buzzi n'ebibooziboozi bye n'ateeka mu lutalo n'awamba kati ne Muhoozi naye bw'atyo n'ajja bw'atyo mu ngeri eri accidental tali ku pulaani kakati bannayuganda njagala mukitegeere nti kagavumenti ako kalina ekiseera kye kagenda okumala katuviire era kyetwagala katuviire katume tulekera bino bye bagamba ebya Museveni zino kati olwo tufune obuyinza obuva mu ffe kyovulanga bo bayina ka military gavumenti kaabwe nti buli kimu bakikola ku nnyondo bajja na mudumu gwa mmundu era batuvugira ku mmundu mu kagavumenti kaabwe tebaripresentinga interest oba tebaripresentinga kitiibwa kya state ffe gye tulwanirira nga ffe bannansi twagala kusigaza kitiibwa kya state yaffe nga Uganda ye fulaga Kyagulanyi gye yatukwasa kagavumenti ne kakikuba kubanga kalaba gye tukutte wanene kati ebintu bino newankubadde abantu boogera mu ngeri gye batabitegeeramu buli omu ayogera kiki Kyagulanyi nga bageza kubeera nga bamuyisaamu amaaso naye yeewaayo era ensonga lwaki yeewaayo ku lwekyo kubeera nga alwanirira state Uganda nga state okubeera nga protectinga territory defined territory eya Uganda okubeera nga ateeka ekitiibwa mu population mu abantu mmwe nga mmwe ensonga kyolaba nti yagezako okubagattagatta bali bagezako okutwawulayawula kubanga bo bakimanyi nti ekyo kye balina okukuba basobole okusoosowaza kagavumenti kaabwe NRM balina okukuba kiri kyobulanga batwawulayawule omuganda mubi omunyolo tolina kwagala muganda omusoga omukyoli nedda toyagala baganda bakibi kati Kyagulanyi n'agenda akuba ekintu ekyo n'agenda agatta abantu kubanga ye ayagala state nga Uganda bali bo basoosowaza kagavumenti kaabwe ebigendererwa byabwe bonga bo kubba kukola buli kimu bakizze nti kyabwe okitegeera nti ebintu bye twali batufunamu ffe nga bannansi nga tubenefitinga ku state yaffe nyaffe Uganda bo mu kagavumenti kaabwe aka NRM nga babyekomya babifuula ebyabwe okitegedde kati Kyagulanyi kyovudde olaba nga musajja wattu yakola kyonna kyasobola era wali delicate wali risky naye era alina waatuuse ffenna tulina kubeera mabega we bw'aba akyatambulira ku mulamu ogwo ogw'okuprotectinga state okitegeera era yalina kubikwata mpola ebintu bino nti si byakubamira mu bugazi bwabyo nga benkoze eki nga bendikunnyonnyodde yensonga lwaki toddaawo kugamba nti nno ebintu bino bitambula kasoobo kubanga
ekintu ky'ayagala okuvuba kinene. Ayagala kuzza kitiibwa kya Uganda nga state, so si gavumenti ya Kyagulanyi. Nti Kyagulanyi kati bamulonze n'akola ka gavumenti ke. Bw'akakola ka gavumenti ke kitegeeza nti agenda kateeka ku mutendera ogwo nti essaawa yonna kagenda kuvaawo, then obuyinza bugende mu mikono gya muntu omulala, era nga naye atambulira ku nnono za state, ng'ateeka mu constitution ekitiibwa, era ng'ateeka mu bannansi ekitiibwa, era nga n'ensalo za Uganda aziwa amakulu, so si kuddira mawanga gatali gaamuno gayingiza muno ng'ensalo za Uganda ozifudde ekitagasa. Buli Munnayuganda, buli muntu yenna asaana atasaanye Uganda yagafuula maka ge, bayingira nga bwe baagala, ne batuuka n'okusaba nti nabo babeere bannansi. Nalaba wano juzi aba Ethiopia baba Eritrea nga bagamba nabo naffe twagala kati tubeere bannansi nga community, mbu baluddemu muno. Okitegeera? Kati tulina okwawula barefugee be baani, abajja okupakasa be baani, n'abo kwegamba bannansi be baani, abajja bamusigansimbi be baani. So si katogo ka gavumenti kekatuteekamu okubeera nga ko abakalimu ab'olubato baagala okukikyusa ekintu. Nawulirako nti baagala okukyusa erinnya lya Uganda. Obadde okimanyi nti baagala okukyusa erinnya lya Uganda, era waliwo erinnya liboogerako mbu munaabiraba mu maaso eyo byerudde bya unfoldings, tujja kubiraba. Kale kwegamba tulina okuzza ekitiibwa kya Uganda nga state, tuleme kubeera nga tutuukiriza oba tuwaaniriza ka gavumenti just obusobola okuvaawo buli temporary. Kati ekintu ekyo kyekikubya Kyagulanyi, ekintu ekyo kyekyakukubya emiggo ng'okutte flag, kyekyakukubya emiggo kubanga oyogera ku kiri ate bo kye bataayagala. Baagala gavumenti yebeesinga state amaanyi, era tebaagala bino mubimanyi nti bwe ndikubuulirira bino oyinza okwesanga nga waliwo abagamba ono bino kikyagezaako kutegeeza. Ate era oli awo nyinza okuba nga n'ebyenjogedde byonna era batono ababitegedde, nga batono ababitegedde kubanga biyinza okuba tebibakolera kuba tebabitegeera. Bo we bali mu Uganda batambula buziba bukya, okitegeera. Naye nga Kyagulanyi kitegeeza nti alina kubeera nga bino byonna abiva kumu ng'ali akatogo, talina kubuuka majjo. Kitegeeza nti speed aba alina okugipima, alina kugendera ku nkola eya slow but sure, kubanga ekintu kyagala okuvuba kinene ekyatuggyibwako. Simanyi oba muntegedde, naye kansabe Katonda muntegeere. Mukama akuume.